Waliwo abamu abalabye ekifaananyi kya kabaka Mwanga ne beewuunya nti lwaki abaganda abamu ate bo tebafaanana bwe batyo. Emboozi ya leero ennyonnyola ekyo. Wuliriza. Abazungu abaasooka okutuuka mu Buganda bwe baali bajja baayita mu nsi z'abaddugavu nfaafa, wabula beewuunya nnyo okusanga nga mu Buganda abantu bagunjufu ate nga n'embeera zaabwe zaali za ddembe ng'ate n'obutebenkevu bwaliwo. Kino nno baakiteeka ku bukulembeze bwa bassekabaka ba Buganda abaali baasooka. Wano nno omwami ayitibwa J. Roscoe we yawandiikira ng'agamba nti twewuunya nnyo bwe twasanga ng'Abaganda balina empisa kumpi kwagala kuzisinga n'Abazungu abaali basomye. Mu 1882 Abamisani C.T. Wilson ne munne Felkin bo baalowooza nti kirabika bakabaka ba Buganda abaasooka baali banjawulo oba nga sinakindi tebaali baddugavu. Mbunga kirabika baali ba langi ndala, wabula ng'emyaka n'ebisibo bwe giyiseewo olulyo lwabwe lwali lukyuse olw'okuzaala mu Baganda be baali bakulembera. Bo baawandiika bati. Mu Buganda abantu b'olulyo olulangira banjawulo nnyo ku abo be bakulembera ate bo be bayita abakopi. Bwe tubuuzizza tukitegedde nti ab'olulyo olulangira Bahamite ate nga abakopi bo Baganda. Bw'otunuulira kabaka waabwe kirabikirawo nti alimu olusaayi olulala wadde ng'ekyokufaanana bajjajjaabe Abahamite takirabika nnyo, wabula ng'ate era wanjawulo nnyo bw'ogeraageranya ku abo Abaganda baafuga. Ssebo ne mu 1940 omuzungu ayitibwa M. Trowell yawandiika ng'agamba nti mu Buganda Abahamite beeriisa nkuuli, naddala bw'otunulako ku b'olulyo olulangira olufuga. Ne bw'otatunula ku kabaka waabwe yennyini, wabula obukugu bw'enfuga gy'afugamu abantu be, tolemwa kulaba makanda g'Abahamite mu butonde bwe. Era ne bw'osoma ebitabo okuli ekya Stanley, ekya Felkin n'ekya Wilson, mu nkalala zaabwe nga balambika bakabaka ba Buganda, asooka bamuyita Kintu Omuhamite. Mpuliriza, Abahamite be bantu abeeru abasibuka mu mutabani wa Noah ayitibwa Hamu. Kigambibwa nti baali nnyo mu bitundu kati awasangibwa ensi nga Somalia, Ethiopia, Eritrea n'endala nnyingi. Ddala emboozi tebankadde.